amasomero naddala ag'ebisulo n'agatali ga bisulo naye okusingira ddala ag'ebisulo ekisaakaate kya maama Nnaabagereka era simanya ani yamutomeza ezo z'empagi okutudde okusaanawo ebyobuwangwa n'ennono z'e Buganda. Nkiddamu, ezo z'empagi okutudde okusaanawo kw'ebyobuwangwa n'ennono ez'e Buganda gattako n'empisa yenze yeekolera Itongwa. Olunaku olwaleero njagala tugenda empola. Waliwo bannaffe abagufudde omugano okutulaga ng'ensi nga bwe batalina mpisa ddala ez'e Buganda, bwe batamanyi nnono era tebaziwa kitiibwa, n'okugezaako okusiga ekifaananyi nti ebizibu Buganda byerina byonna olunaku olwaleero bivunaanyizibwa ku ffe. Olaba n'ekifaananyi obufaananyi ekyatwalibwanga ku mikolo baayagala okikakaatika ku nnono era ne zireeta n'ennamba 2 w'e Buganda ajja asomese nga bwe twonoonye ennono olw'okutwala ekifaananyi ky'oyo gwe tuwagira mu kwanjula. Naye nga bwe tukyesongamu engalo gwe wazoonoona empisa zaffe zaafa, tusooke tumanye weewaayita Walumbe. Empisa zo zaafa era tuli mu kwesonga mu ngalo gwe wazitta naye tusooke tumanye weewaayita Walumbe tuzibikirewo okutereeza. Lwaki ŋŋambye nti amasomero n'ekisaakaate kya maama Nnaabagereka bibadde bisaale nnyo mu kusaanyaawo empisa n'ennono z'Obwakabaka bw'e Buganda. Nazzikuno omwana yabeeranga mu bibiina 2 olunaku. Ekibiina ekisooka ly'essomero gye tunoonya amagezi n'okumanya okw'enjawulo okw'okubeera abayivu. Ewaka waabeerangayo kiraasi omwana gye yalina okwatendinganga ye y'amaama. Kyova olaba abakyala b'edda baabeeranga waka kukuza baana na kukuuma baana kubanga tewaliiyo ssomero lisomesa mpisa. Era bwe libaayo erisomesa empisa then essomo ly'empisa baliyita batya mu zisabujekiti zammwe ng'abayivu. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana naddala ow'obuwala nti omuntu omukulu bamufukaamirira. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana nti omuntu omukulu tebamuwa jjambe era tebamugamba nti nkulabye w'omusangira wonna kikkakatako okumufukaamirira omubuuze mbuulira ssomero ki erisomesa ebintu ebyo era ssomo ki mwe basomera ebintu ebyo. Tewaliiwo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kuwaata. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kusaaniika. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kusoosootola. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kusiba bazita bata empombo. Ebintu ebyo byonna omwana ayina kubiyigira waka. N'omulenzi ebintu ebyo ebisinga yabiyigiranga waka. Empisa ennono ery'obuwangwa ago gonna gaabanga masomo ga waka. Era omwana ku makya bwe yagendanga ku ssomero okunoonya amagezi gali ag'ekijungute yayanguwanga okudda ewaka oluvannyuma lw'akadde okuvuga kubanga n'ewaka waabeerangayo kiraasi eyabeeranga emulinze. Kyokka ate kiraasi y'ewaka eyo eyabeeranga erinze omwana yabeerangamu eby'omugaso nfofuola era mwe tutera okutambuliza obulamu kubanga ojja ssanga omuntu ng'obulamu abutambuliza kaabuntu. Mpozi ssomo ki erisomesaako obuntu ku ssomero era ssomero ki erisomesaako obuntu era sabujekiti ki mwe basomeraako obuntu. Waliwo ali successful olunaku olwaleero lwakuba nti mpisa. Mbuulira essomero erisomesa empisa. Waliwo ali successful olunaku olwaleero lw'ebyo ebintu bye yayigira ewaka. Olunaku olwaleero muleesa amasomero g'ebisulo n'abo bennyini abali mu kutugambako nga bwe tutalina mpisa, nga bwe tusaanyawo ebyobuwangwa bw'Obwakabaka bw'e Buganda, nga bwe tuli mu kusaanyawo ennono be bacontributinze ekinene kuba ne Mayiga yennyini ayina essomero ku lw'Ennakawuka naye liriko ekisulo. Mbuulira nze sigaana mwana kusoma
naye ekisulo kino kyaki? Gwe tokimanyi nti omuzungu yaleeta ebisulo ebyo kusaanyaawo nnono z'obwakabaka bw'e Buganda oba kusaanyaawo ennono zaffe ez'ekiddugavu? Kubanga omwana yavanga buto ng'alina omwoyo gwa Buganda ogutafa ogumusomesebwa awaka, naye agenze mu ssomero gye bakuba n'okwogera Oluganda ate agenda ssomerayo mu kisulo. Mbuulira omwana ono aliyiga ate ebintu bya Buganda nga n'Oluganda lwennyini ku ssomero bamukugira okulwogera okuggyako ng'ali mu sabujekiti yaalwo. Era mbuulira omwana oyo bw'anawa ebyobuwangwa ekitiibwa obw'e Buganda obwamuteesa eggumba mu bulago ttaaki ebbooni n'oluvannyuma ne bamukuba emiggo. Kyali baddokke ng'omwana oyo kale wadde ng'ewaka agenda kuddayo asangeyo essomo lino eriyigiriza ensi n'ebyobuwangwa n'empisa z'ebyobuwangwa, naye omwana wamuteekako geeti talina kufuluma kikomera kya ssomero. Mu kikomera ky'essomero eyo munda asomerayo bintu bya Kizungu, asomerayo bintu bya Kijungu ebitali bibi, kubanga oba osanga mu byo namu tuyitamu okutuuka gye tugenda. Naye ebintu bino eby'Ekizungu kisenge, kyokka ng'ebintu byaffe eby'obuwangwa kye kisumuluzo ekirina okuggula ekisenge ekyo omuli ebirungi by'onoonya bw'onaasoma, naye nga toyina mpisa ne bakamawo tobawa kitiibwa tebagenda kugoba. Mpisa bazisomesereza ku ssomero. Mukyala wasoma naye omwami toyagala mmufumbira, toyagala mmuliisa era okukkakkana nga kuripuleesinze n'akawala akatajjansa. Gwe omwana ow'obulenzi okusoma ko wasoma ne toyina kabuntu, toyina gwowa kitiibwa n'omusajja ow'envi wakula tomuwa kitiibwa kubanga tewakisomesebwa eyo gye wasomera ku ssomero ate nga wali mu kisulo n'ewaka wali tobeerawo. Onaawo otya bakama ab'ekitiibwa abakozesa ku mirimu nga wakula tomanyi we wawa muntu mukulu kitiibwa kubanga abazadde bo baafokasinga ku kimu kyakusoma ku bw'obuvunaanyizibwa obwali badde obwabwe ne babwejjako bakusindise mu kisulo. Essomo ly'awaka lino ekkulu ennyo mu dduuni mwana wattu ne lisuulibwa omuki omuguluka. Nazzi kuno kyova olaba bano bennyini bagamba nti ebyobuwangwa bifudde. Nzikiriza bifudde ne tunoonya waayita ki Walumbi. Nazzi kuno omukyala teyakolanga, omukyala yabeeranga waka. Omulimu gw'omukyala gwalinga kubuulira baana kyakkola. Akyala omulimu gw'omukyala gwalinga gwa kuteekateeka baana. Era omwana eyakulira mu mukono gw'omukyala wanjawulo nnyo ku mwana eyakulira mu mukono gw'omusajja, kubanga omukono gw'omusajja gukuba kusaanyaawo, omukono gw'omukyala gubonereza ne gumala ne guzza. Omusajja bw'akuba omwana bw'amala omukuba nga ye atambula agenda ku mulimu. Kakati ono omwana bw'oba omukubidde butabuuza bantu ate n'otamala n'omuwumbawumba kubanga omwana bwe bamala omumukuba balina omumuddaabiriza okumwagazisa kiri kye bamukubidde n'okumulaga nti kirina meaning. Kyokka ng'ate ye omusajja bw'amala okkuba taddaabulula, atambula makubo g'okugenda wa ku mirimu gye. Kati omwana n'akula ng'akyayidde kino kye baamukubira, naye maama bw'akuba osansabagano ge n'okaba naye omubaza nti atudde wali gwe n'ojja n'otuula ku nsonda ne weewunikira, kale muggalanda wange kiiko jangu, n'oddamu n'okaaba. Naye wano wakati ng'akusiisiitira agamba naye toddangamu okukola ekintu kino, ebintu ebyo bibi, ebintu ebyo bya mpisa mbi, kiiko toddangamu okukola ekintu kino. Yakkubye teweerabira naye akuddaabuludde. Ne kikwanguyira okuyiga ebingi n'okuyingiza kino kyakkubidde mu mutwe. Abakyala baleero mbu baabajjayo emmanju, baabaleeta emiryango, bakeera kugenda ku mirimu, badda budde bwa kiro. Kati ne weesanga nga generation ekulidde mu bakyala abakola, wallahi ya Mungu yabofuwala, yabofuwala. Kubanga ne kusomera abasomesa abakubi basajja
kyokka ate ewaka omwana we yali tendekeddwa tewaliiwo mukyala kyokka ng'ate omukono gw'omukyala gwe mmanyi omuku gw'ennyo mu kutendeka ogw'omusajja bwe gukuba gunyiiza bunyiiza y'ensonga lwaki abasiraamu tebamanyi luwalabu e Uganda kyokka ng'ate kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo buli musiraamu okubanga omanyi Oluganda lwa nsonga nti basseeka bakambwe basseeka mukuba nnyo abaana basseeka musobola okusomesa abaana eddiini nga temugjeeyo muggo okukwata okuliko omuggo si kwangu kwa kuyingira mu buki mu bwongo nzizeeyo ku mulamwa kakati abaana mwabateeka mu bisulo ne bamiisinga essomo erikulu ennyo essomo ly'omukyala n'erya taata nalyo lyabanga likola wawa nkugambye taata bw'akuba oba tolina kwogenda kufunamu kakuyiga kubanga yaakuba agenda taddaabulula era takkaatiriza nsonga lwaki abadde akukuba abaana abo abasomera mu bisulo bateekebwa baani abaana abo abali mu bisulo bateekebwa baani somo ki mu kisulo eriyigiriza empisa somo ki mu kisulo eriyigiriza okuwaata eriyigiriza okusaaniika eriyigiriza omwana nti omuntu omukulu tebamugamba nkulabye era tebamukubira jjambo kyokka nga tejjukira ebyo ebisumuluzo ebirina okuggula ekisenge omuli amagezi gali gojje mu bazungu era bw'oba tolina kisumuluzo kino ensi eyinza okkulema y'ensonga lwaki osanga omukyala eyasoma ennyo ng'amaka gaamulema ng'obufumbo bwamulema kubanga teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa ku butya bwe bakwata omusajja teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa nti omusajja talya mmere yawo sigaalo teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa nti awo sigaalo tayala buliri bw'abalo teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa nti awo sigaalo takamulira bbaawo butunda yafuna ekintu kimu kukola ki kusoma ng'amasomero gano ag'ebisulo gakyaliwo temusuubira empisa n'obuwangwa okudda oba n'ennono kubanga eyo gye bifiira n'eyabikuleetera tewamanya kye yali akunoonyaamu wabula eyabikuleetera yali ayagala kwerabiza baana bo mpisa za Bwakabaka bw'e Buganda oba mpisa zaffe ez'ekiddugavu lwa nsonga empisa z'ekiddugavu twazikulirangamu y'ensonga lwaki bba abasiraamu bwe bazaala omwana basooka mumwaziinira okulenga okimanyi nti empisa z'ekisiraamu zirina okutambuliramu kakati naffe Abaganda twakuzanga abaana baffe okuva obuto n'empisa zaffe ez'Ekiganda kakati omwana aba tannava ku mabeere mbu bamututte mu ddekkeyo maama ddakiro bw'avumbavumbamu ne bamuyingiriza ddala ekisulo mu kisulo eyo gy'osindisa omwana waliyo nnyina mu kisulo eyo gy'osindisa omwana waliyo kkojjaawe mu kisulo eyo gy'osindisa omwana waliyo kitaawe then gwe omwana wo bw'aba akulemereddwa okusomesa ani agenda omumukusomesereza kyokka ng'ate ssomero eyo gye tusomera abazadde n'abasomesa baali baagabana omwana bwaddeyo ku makya muntendekera oluzungu na biki n'okubala bwadde eno nze mutendeka empisa ini that kyobulaba ne ku mulembe guno abaana bakuba abasomesa kubanga omuzadde yatendekanga omwana empisa omwana agenda okusanga omusomesa ng'amulabanga muzadde we mumbangulire eyo mukubangululire eno nkwetaaga naawe nneetaaga omwana akulidde mu kisulo nga lwaki taakube musomesa nga lwaki taakube musomesa amweguyaako okyo ye yakula tabuuliriddwa nti omuntu omukulu bamuwa ekitiibwa era bwe kinaavamu ekyo lwaki taakube boosi weeyo gy'ali baafunye omulimu ku magezi gano ge yajja mu kusoma kubanga teyafuna mukisa gwatendinga kiraasi ya kaabuntu teyafuna mukisa gwatendinga kiraasi ya mpisa kiraasi y'ebyobuwangwa kiraasi y'ennono eba kiraasi wadde nga teba kiraasi ebeera official naye maama wo olunaku lwali kugamba tigenda oyaniriza abagenyi eyo oba mu ssomo
teekera abagenyi eryo oba mu ssomo. Golola engoye za taatawo eryo oba mu ssomo. Kola bwoti eryo oba mu ssomo. Essomo eryo erijja eriri. Ne mujja ebisulo ne mubiteekamu n'akabadde akalala kasaanyaawo bya buwangwa bwammwe Obwakabaka bw'e Buganda. Akabadde akalala ke mwateeka mu bintu bino kaali ka single schools. Anti ndi muwalimu, omwana wange alina kusomera Kibuli Girls kubanga Kibuli Girls ly'abawala bokka. Omwana n'agenda mu kisulo n'awakankula ebisiyaga. Teweerabira omwana gw'otutte mu single school kabuvubuka atandise okumumera. Obwagazi butandise okujja ate obw'ekika ekya waggulu. Naye teweerabira, toli mugagga kimala kutwala mwana Kibuli mu single schools. Naye oba omututteyo sometimes bakuwadde basala omusibiridde empogola. Omusiyazi kye yasooka okukola kutega. Alinga nswera buli budde aba ateze. Omwana ono gw'osindise ku ssomero erya single schools, omusiyazi yamuteerayo dark pattern oba agenda okumujja ku muki ku mulamwa. Omusiyazi ono agenda kutandika okulaga omwana we ebirungi. Omwana we agenda kutandika okwegomba obulamu bw'omusiyazi, wabula ng'amwegombanga mukwano gwe tannajjayo karakita ye. Ono omusiyazi alituuka okulaga omwana ono nti bye weegomba biri wano. Teweerabira ne feelings nazaazirina. Atandise okukula. Omwana oyo alidde akuleetera muwala munne gwe weewazisa abalenzi mbu agenda kwonooneka. Kyafuuka dde ekibi omwana omuganda okuzaala. Era kyafuuka dde ekivve okutuuka okubaleetera single schools nti mutya abaana bammwe bazaalamu. Omwana wo lwali kuleetera musajja munne oba omwana wo lwali kuleetera muwala munne, lw'olimanya nti wakola ensobi okutwala omwana mu single schools. Kubanga single schools otutteyo omwana already atandise okufuna kabuvubuka ne feelings zitandise okujja. Toyina na luusi ssente zimala ye ne bw'oba ozirina. Ng'onaani Mutaasa Kafeero, omwana we agenda kuyingira ebiguruupu ebimutuusa mu busiyazi. Nze yaweerera mu balenzi n'abawala ndera muzzukulu andeetera mazzi. Kale newankubadde omwana oyo aba waakiri oba nga bwe waaligambye, naye omwana oyo atuuka kukula nga tomuganyulwangamu muzzukulu wo, nga yakukimiranga amazzi, nga yakuweerezanga, nga yakkolera ki. Then lwaki oli against omwana we okusoma n'abalenzi? Omututte mu single schools, ate abazungu tebamugambye oba abawalabu tebagambye nti abaana mubakuume nga bali safe, mubateeke mu single schools. Bannange bwe munaabateeka mu single schools mugeyagira. Kakati n'obutale bisiyaga kiri mu nnono era kiri mu mpisa z'e Buganda, then single schools zaaki? Okwegadanga okwejabaata n'okuzaala tulina emizizo gye tukolerako. Era omwana afunisizza omwana w'oli olubuto kyabanga kyavunaanyizibwa kitaawe n'agaana yeetona ne baliwayo n'embuzi. Ye omwana wo gwe babotodde ennyuma bagenda kuliwa ki? Omwana wo gwe babotodde ennyuma bagenda kuliwa ki? Oba omuwala we yafuuka kalimingobya ne muwala munne ye bagenda kuliwa ki? Naawe ne wafiirawo ennono z'obuwangwa. Ebisulo ne single schools bikoze kyamaanyi okusuula ebyobuwangwa bw'e Buganda. Kyokka ate kyannaku nti abatera obyogera nti abaana tebalina mpisa, nabo balina amasomero era baateekayo ebisulo. Naye ng'essomo erisinga obukulu libeera lya waka. Kirasi esinga tuyisaawo mu dduniya ebeera ya waka. Naye abaana ewaka mwabagobawo ne mubatwalira abantu baba bakuliza embu mmwe temukyalina budde. Nze omwana wange tebamuwa na homework ku ssomero. Nze omwana wange talina kuweebwa homework. Bw'aba ku ssomero ayiga byebyo ebyegulu ebyekiivu.
bw'aba wano abeera ali mu kuyiga nsi obwongo bwe tobukyankalanya kubanga alina class 2 ez'okwatendinga ne saagala buli kirasi yeetobeke mu ginnaayo kubanga bw'abeera eyo ewammwe simuweerako kambajja ayiga okuwaata ayina kubiyigira wano ne homework kive omwana bw'abeera ewaka ayina kuyiga somo lya waka oba ebisomesebwa awaka nga bw'abeera ku ssomero ne simuweererezaako kambe omuyigiriza okuwaata oba awaatire wakati mu kirasiyo tomuwa waaka wakati mu kirasi yange eyawaka omwana owange tebamuwa homework. Tugenze ku kisaakaate kya maama Nnaabagereka. Ekisaakaate kya maama Nnaabagereka kabonero akalaga nti ebyennono n'obuwangwa e Buganda bifudde era y'ensonga lwaki akireetedde ku musingi okusomesa abaana emirimu egy'obuwangwa azin egisookerwako awaka waata kufumba kola biki naye maama nange nina ekibuuzo ekisaakaate kyo lwaki kibeera mu masomero lwaki tekibeera mu buli maka g'omukyala e Buganda? Maama gwe wennyini waali ku ttaakazindaalo n'ogamba abakyala nti buli maka muyina okubeeramu ekisaakaate. Okukolebwa kw'ekisaakaate kabonero akalaga nti abantu b'e Buganda tebayina mpisa. Kakati gwe okuŋŋamba nti ŋŋenda pangisa abasomesa mbateeke ku ssomero e Nabbingo muleete abaana bammwe beetabe mu kisaakaate mbuulire omusomesa agenda okumala n'oyo omwana wiikisi 2 oba omwezi gumu bw'asobola okusinga nnyina amuzaala okumutengeka n'okumubangula. Era muzadde ki oyo atalina buvunaanyizibwa oyo atalina budde yadde n'akatono n'okuba ng'omwana we n'okuwaata emmere balina kumumusomeseza busomeseza nti maama ekyo ky'okola kikonya abantu b'e Buganda. Abantu b'e Buganda babuulire, abantu b'e Buganda bagambe nti buli makyala makaago teekamu ekisaakaate. Buvunaanyizibwa bwa mukyala okubangula omwana we, naye okutta ekisaakaate okijje mu maka g'Abaganda obayise nti bajje basasule naye oba ani yabala bizinensi eyo ndowooza Joyce Nabbo sasise buggwawo mujje musasule muleete abaana tubabangule omwezi gutya. Ekyo kyokka kaba kalanga akalaga nti e Buganda teri mpisa. Ekisaakaate lwaki tekigenda mu buli maka ga mukyala? Kubanga twagamba akakyama mamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Bano abaana olowooza nti ogwo omwezi ogumu gwe basomedde gusobola okubayamba okumalako n'edduniya eno ng'olaba n'omwana bano ebyabwe eby'ekizungu asobola okusomera emyaka 2. Kyokka ng'eby'ekizungu si kyangu kyakubifunamu kusinga bye wasomera mu buwangwa kubanga ne bino eby'ekizungu okubiganyulwamu olina okukozesaako ku mpisa ze wasomera mu buwangwa. Ono w'empisa ze basomera mu buwangwa amuwadde embukoosi ya mwezi gumu n'amuwa ne certificate nti owange oyise maama wo ne bw'ataddamu kukwatako eyo sabujekiti oba okumanya okw'omwezi ogumu mbunga kwalina okutambuza ebbanga lye ery'obulamu erisigadde lyagenda okuwangaala. Nantamanya nti obwongo babwapudeetinga era babujjukiza nti omwana ow'e Buganda bamugamba kino kikyamu ne babeera nga bakimujjukiza buli lunaku okusinziira ku bikolebwa akulenga buli budde kimuvunvuumira mu matu ng'omusiraamu bw'ataswalaswalemu. Yo w'ekisaakaate asoma mbu kkosi emu ne bamuwa ne certificate oyize mu mwezi gumu naye nga sinakindi wiikisi 2 mbwe ebyo byayize ko bamuweredde ne certificate bye bigenda omutambuliza ebbanga lyonna ly'anaawangaala. Mbw ate byakusasulira empisa zakusasulira okuzifuna. Mu bufunze ekisaakaate kifaanaganako gano amasomero gammwe ag'ekijjungute kubanga nago gakusasulira ky'oyigayo oyina sasulira kiki kisasulire naye essomero ly'ebyobuwangwa tebalisasuza yadde n'ennusu 5 libeera waka.
maama kuutira bukuutizi bakyala b'okulembera Buganda nga gwe Nnaabagereka bagerekere bulungi nti mu buli maka mulina okubaamu ekisaakaate. Buli maka g'omukyala Omuganda omuli abaana mulina okubeeramu ekisaakaate. Lwaki ekisaakaate okitwala ku ssomero e Nabbingo? Really? Olwonza atasobola kukyetabamu. Nze gw'olese neekuliza abaana. Oli omugagga ye omugaye gobeera bize nnyo. Leeta nkubangulireyo abaana bo omwezi gumu bwe guti. Then enkyango oloma. Mukozese bulungi emitimbagano. Abaana temuyina mpisa. Abaana wampako ku mukisa ogufuna empisa. Wanteerawo bisulo nsomera mu kisulo. Tewaŋŋanya ku attendinga kiraasi zaawaka. Kyokka ate n'abalala n'obalemalizaayo n'obagamba nti naye mutabisomera waka. Nsoba wayo wano ka kosi ka mwezi gumu ne mbane certificate nti muyize. Lwaki ekisaakaate tekiri buli maka ga Muganda? Lwaki ekisaakaate kiba Nabbingo ku ssomero ly'omuntu omu nga nabagyo kiyingiramu bakusasulira? Ebyo bye musomeseza mu kisaakaate bwe kitaba bizinensi maama baakutomeza. Mubiteke ku BBS Terefayina. Muyigiriza abaana b'obuwala butaye basiba emmere. Butaye bakola kikubanga ne mu maka wali abali mu maka abatamanyi ebyo kubikola. Kakati baba bazadde mubibatere ku TV babiyige babisomese n'abaana baabwe naye ng'ekisinga okukkaatiriza bw'okiteeka ku TV ekisaakaate ekyo obanga kitadde mu maka ga buli mukyala era oyongera okuggumiza nti ekisaakaate tekiba masomero kirina kubeera mu buli maka ag'Omuganda naddala omuli abaana. Naye kisaakaate wano kisaanyawo nenno era kisiiga n'ekifaananyi nti abantu b'e Buganda tetulina mpisa kubanga ffe tewali kiraasi gye twa attendinganga mu lujjudde ng'eriko n'okulanga nga ya mpisa. Empisa twavanga nazo awaka. Kyovula beno generation erimu abatalina mpisa ate ne bannaffe mubawulira baloma nti abaana bali ku internet tebalina mpisa baazijjawa. Tebamanyi bya buwangwa na nnono baaliigirawa. Nga wabasomesa omwezi gumu wakati mu kubasomesa omwezi gumu ate wabasomesa kuwaata na kusaaniika. Obuwangwa n'ennono busukkakaawo. Tuyina bye tusomere waka bye sijja kwogerera wano. Tuyina bajjajja baffe bye batusomeseza awaka ebyebuziba. Abaana abo mu kisaakaate baasomerako ku mugaso gwa Kasaana. Abaana ayo mu kisaakaate baayigirayoko ku mugaso gw'ekyoto. Oba mubasomesa kimu Ssaabasajja Kabaka Wangaali golowooza nti ye nfuddu talifa. Mubasomesa kimu Ssaabasajja Kabaka Wangaali olwo mumanyi obuwangwa n'ebyobuwangwa. Mubasomesa kimu Nnaabagereka agerekera Obuganda olwo bamanyi ebyobuwangwa neki. Ne muyambye ne mubayigiriza okuwaata lumonde kubanga omwezi ogwo gwe mubawa n'amatoke tebasobola kuyiga gawaata kugatuusa. Ne mubayigiriza mpozi n'okuwaata lumonde. Ng'era mulaba ago ge masiga kakati okutudde Buganda ey'enkya. Abazadde ne mubivaako eno ebaana mba basomeserezza. Wali osomesezza ku mwana yenna okusamira ggwe? Wali osomesezza ku mwana omugaso gwa Kasaana? Wali osomesezza ku mwana omugaso gw'ensimbi eŋŋanda? Wali osomesezza ku mwana omugaso gw'amasaŋŋanzira? Wali osomesezza ku mwana omugaso gw'ekyoto e Buganda? Ekisaakaate kibeere buli maka. Omuganda omutuufu gya abaana bo mu bisulo. Gwe yateeka abaana bo mu single schools. Linda mbaga ya Isima n'Amina. Ojja kulaba embaga ey'abantu ab'ekikula ekimu mu lujjaalo. Mwate muti abaana bammwe okuzaala gwe tewazaalibwa. Gwe waffa bwe wazaalibwa. Oba ekikubonyabonya gwe kuzaalibwa teweenyumiriza mu nsi eno lwaki okotogera abaana abalala okugijjamu? Lwaki okotogera abaana abalala okugijjamu? Abaana bangi n'abantu be balina eno mu future babasanga mu masomero.
Nosaaga nti yenze Silivia munnange twesanga n'omwami wange Kamadi ku Nabisunsa secondary school si ku Nabisunsa girls kunalya secondary school ku Gindi secondary school waliwo n'abeyagalira mu primary nze nalina girlfriend wange bamitanga Nakidde mu primary P4 nga nina omukyala ku ssomero P4 nga nina omukyala ku ssomero era nga ne jjajja amumanya ajja n'ewaka jjajja teyanfata nga nina mukyala wange Nakidde ku ssomero naku olwaleero abaana bammwe mubatwala mu masomero geggamu mwana bw'ajja amaaso ku Rania agatunuuliza Shadia bw'agajja ku Shadia agatunuuliza gundi naye weerabidde nti mulimu ajja okujja n'erinnya ery'ekisiraamu naye nga yajja kubunyisa bisiya gaawo mugjeewo single schools bwe ziba tezisobola kuvaawo muzigjeemu abaana bammwe ekisaakaate maama Nnaabagereka kigende mu maka ga buli Muganda kijjeeyo e Nabbingo tekiina kikiyamba Buganda na ku mpisa zaayo amasomero g'ebisulo mugajjeemu abaana bammwe abasomesa balina bye batasobola batendeka nabbabuulirira olaba n'okukyalira obukyaliza ensiko mu ssomero teririiyo mu ssomero kyo nga kyekyalibadde kisookerwako naye essomero nayo terikola ki teririiyo abaana mubejjeeko abaana mubakasuse mu bisulo mwejjeeko obuvunaanyizibwa ani oyo agenda okugunjulira omwana wo nga gwe tosobola mwegunjulira bulungi ani oyo asobola okukuteekerateekera omwana wo nga gwe tosobola mmuteekerateekera bulungi n'olwekyo ekisudde empisa za Buganda kubanga empisa za Buganda zitambula mu generations more so the next one eno tugibale eyaffe nti nfu abo batulangira buli lunaku naye tukoze tutya okuteekateeka ejja ku lwa Buganda ey'enkya okubeera Omuganda kisukka kukulanya kuba ebyo byangu nnyo ne bampuuga babimanyi naye okubeera Omuganda kirinako ebintu eby'omunda mmwe kirina okusokoolera era tulina na bingi bye tutamanyi kyovula Museveni yatutwalako obuyinza gwe walisoose ne weebuuza lwaki bwe tuba twalina Lutaakome Kayiira nga tulina ne Museveni ate Kabaka awagidde Museveni akaguta kyebuuzibwa Museveni yajja atya okubasooka ku kyammwe era obeera otya n'ettulu gy'otamanyi kukozesa ono omugwira ajja atya n'avumbula ttulu mu njuyo n'omugaso gwayo gwe gw'obadde tomanyi muyina bye mutamanyi bweppo n'okunyoomerera ebyetaaga okutereezebwa ku lwa Buganda ejja gye mwagala okuzza ku ntikko yeeno gye mubeera mu lubiri emmengo mbu ng'abasabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka balina kuva Namirembe ng'abasabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka balina kuva Kibuli ng'abasabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka balina kuva Lubaga nga ye Beni Gulu bamugambye gwe togeza n'osembera wano mu bufunza amakanzu amagandula n'obukoofiira ne bitwala omukolo gw'obuwangwa olubugoddo ne balugobawo nti gwe tosaanidde na kubeera wano amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ne gagenda e Namirembe mu bufunze ekikuula Ssaabasajja Kabaka nti Kabaka ly'erinnya lino lye bayita Mutebi yensonga lwaki ne bwaba Munyankole ne bwaba Mukonya ne bwabaani Kabaka wa Buganda is known as Mutebi okumudefininga obulungi erinnya Mutebi walisose ne weebuuza lwaki erinnya Ronald lye likulembera naye erinnya Mutebi lye lidefininga obwakabaka bwono then lwaki erinnya Ronald lijaguza amatikkira g'erinnya lya Mutebi olw'okuba erinnya lya Mutebi mulabye nga ddyo ligenda kuswala okwambala olubugo mwe wennyini obuwangwa bwe mwagala okukuma mubuswalira
n'obeera mu lubiri ne wabaayo emikolo gy'obuwangwa naye nga gijjudde bannaddiini ab'embugo bo mwabagoberawo ddalawo mu lubiri. Amatikkira ne mugateekanga mu makanisa tulina obusozi bumeka? Mwate nammwe muyinamu ku bizibu kubanga ate n'emizimu gy'e Buganda minyiivu mugiswalidde kyobula tegikyagala bakolera byamagero yadde okubalwanirira kubanga waalibuuzizza musajja kyoyo akuvujjirira ssente naye ng'otya okumulaga abantu nti ono ye mwami wange. Musajja kyoyo akuvujjirira ssente naye ng'otya omulaga mu bantu nti ono ye mwami wange n'asigala ng'akyavujja. Ebizibu by'e Buganda mubimanyi. Bwe mutaabitereeze bisukkako ne ku Museveni. Bwe mutaabitereeze ne bwe mulikyusa abakulembeze nga temubitereezezza. Ekintu nnono ze mwogerako zirina okuddayo okumanyibwa wawe zaazaayira. Tutereezeeyo neeno waggulu tutereeze kubanga ne waggulu mwazizaaya. Muziswalira muziteeka mmanju temuzaagala ku display to the extent n'erinnya Mutebi lwe linaajaguza okubeera mu Bwakabaka. Baagala erya Ronald lye liba likulembera. Muleete Sheyi Ekibuli, muleete pasita w'abalokole Sserwadda, Archbishop Kazinda Mugalu, Archbishop Siimwogerere, ssebo be basookawo be batuula. Tewali lubugono. Emizimu minyiivu n'emisambwa waliwo ebyokutereeza tuliddamu.